Omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine avuddeyo n'annyonnyola eggwanga ku mbeera abasibe mwe bali mu bitundu eby'enjawulo. Enamba y'abasibe mu makomera ekendeddeko. Juzi twalina emitwalo 64,000 n'obugwamu. Kaakano tulina abasibe emitwalo 3,982. Kwabo emitwalo 3,203 bakyaliremba n'emisango. Emitwalo 3,149 abo be basalire. Abamabanja bali 228. Abakazi bakyasigadde ebitundu 2 n'akatundu kamu nga bali 2,894. Ono ategeezezza nti ssabbiiti ewedde mu makomera ag'enjawulo wano mu ggwanga mwasangibwamu abalwadde aba COVID-19 140 nga 135 ku bano baali basibe ate abataano baali bakozi mu kitongole ekyo, era n'annyonnyola n'engeri ensonga eno gy'ekwatiddwamu mu makomera. Ono era ayogedde ne kwabo abakwatiddwa mu bifo ebyateekebwawo okweyawula omuli ekyamugoye, Ngora n'ebirala bingi. Bwe tugenda omugatte abakafuna ekirwadde ekya COVID-19 mu makomera bali 1,598. Kwabo 1,444 basibe, 122 basirikale, 31 b'enganda z'abasirikale. Amawulire amalungi nti abo abaakawona bali 1,360. Baine era anokoddeyo n'obwetaavu obw'abasibe okugemebwa era n'asaba abakozi mu kkowa eryo okuvaayo okweyambisa ebifo ebyateekebwawo mu bitundu eby'enjawulo okulaba nga abantu basobola okugendayo ne bagemebwa okwewala okufuna eddagala eritali ddungi. Twafunye doses 2,000 nga zino za kugema basibe, si basirikale, basibe abakadde emyaka 5 kudda waggulu. N'abo abasibe abali wansi w'emyaka 5 naye nga balina ebirwadde ebiyinza okubaleetera obuzibu bwe baba nga bafunye ekirwadde kino ekya COVID-19. Yadde doses zino tezimala kubanga enamba yaabo bonna bw'oba ogigase wamu bakwata mu 600 n'omusobo. Ssabbiiti ewedde omulamuzi mu kkooti ey'e Nakawa yalagira ekkowe erivunaanyizibwa ku basibe wano mu ggwanga okuwa abasibe ab'enjawulo obujjanjabi obwo obusaanidde, naddala abo abaakwatibwa ku byekuusa ku kwagala okutta General Katumba Wamala, era ng'olunaku olwaleero Baine ategeezezza nti bano kati embeera yaabwe ekyuseeko bw'ogigeraageranya n'omulundi ogwayita. Ono era ayogedde ne ku mbeera bano bwe baaleetebwa mu kkooti. Gamba nti osiiwe Kitalya teyakola kyabuvunaanyizibwa kubanga akkiriza abo abasibe abasindikibwa kkooti ku bikwatagana n'omusango gwa General Katumba Wamala. Nti wenjogerera abasawo baffe bagenda mu maaso nakujjanjaba remands oba abasibe abo, era embeera gye balimu teyeeraliikiriza, ate tulina essuubi tebajja kubaweerezaamu nga bareremba n'emisango gyabwe. Mu ngeri emu omwogezi wa poliisi wano mu ggwanga Fred Enanga era ayogedde ku nsonga ey'okutulugunya abo abaakwatibwa ku bigambibwa okuba nti be beenyigira mu kwagala okutta General Katumba Wamala. Naye akwatibwa ku poliisi nga wakakwatibwa wano tukukebera okulaba ebisago oba olina ebisago ku mubiri oba nedda, n'ekiseera woba otwalibwa mu kkooti nawo tuddamu ne tukukebera naddala mu zino emisango egy'amaanyi. So foomuzi zaffe tuziina eziraga buli musibe yenna yakwatibwa atya, naye nga twagala obbategeeza nti abantu naddala abatujju sibabeeranga abasibe abaabuli. Ono era alabudde ne abo abaagala okwekalakasa olw'okuba nga tebannafuna nsimbi Ssaabaminisita w'eggwanga lino ze yategeeza nti ezigenda okugabibwa abo abateesobola wano mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo.
n'abo abasindise enkalala ezo ezitaliiko abantu bemusuubira kubaako kyanguyize abo abagaba ssente kuba nti nemwe babatuukako kubanga bwe mwokya empapula ne mwokya record kiba kitegeeza nti obuyambi bwammwe bujja kulwawo okubanga bukola ki bukomawo mpozi n'ekirala ewaffe omujjuzo gukyaliyo naye effujjo bwe lityo poliisi bw'enaabanga ebakutte tujja baaniriza kubanga tetugenda kweyibala nti tujjudde. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 eggulo.